Weewaawo neyanziza nnyo neyanzeege semusito mutoolere tegulako twala naye obulungi obwa Nakayonga obwevumira mu makungula kubanga bukosa enkota. Weewaawo nze nno njagala okubategeeza nti omutike talinda ate omuyala akayanira kulya ziguseewo wano mutembe etaddemezi nti owuwe taluma kazi yerabira okubojja ekindeeta ennyo era ekintwala ennyo omwoyo kyekyo kuba nti olulimi Oluganda ndwongerako ettaffaali buli kadde n'okulusomesa. Kale sinziddewo wano ndi wano ku DMS studio era nga njagala okubategeeza lwaliro nzize okunnyonnyola ku bukulu bw'enkoko ey'omuko. Obukulu bw'enkoko ey'omuko, enkoko y'omuko sigambye gye bawa omuko, omuko gyaweebwa gyagabulwa oluwombo lw'omuko. Kwegamba naawe ogende ku buko bagikuwe ng'otegedde lwaki bagikuwadde. Enkoko eyo oluwombo olw'omuko tulwegendereza nnyo wano mu Buganda. Oluwombo luno luteekebwateekebwa senga ow'omuwala tumuyita kayobya mu lulimi Oluganda. Kati kayobya bwateekateeka enkoko eyo oluwombo lw'omuko ateekamu enkoko nnamba ate ebeera sseggwanga. Abamu temwawula mpanga na sseggwanga. Enkoko empanga lwaki gye tukozesa? Kubanga ewanga mu buwangwa bwa Buganda yeekozesebwa okuwanga amaka. Era owulira ewanga kyebaba bayita empanga. Ekigambo empanga ennono yaakyo kiva mu kuwanga. Ewanga ebintu bingi nnyo mu buwangwa bwa Buganda empanga. Naye mu mpanga zonna z'olina ewaka olondamu eyo esinga, eyo ennene, enguggumivu, eggumidde, eyakula n'egejja n'ewola, eyo ye sseggwanga. Ky'obola Kabaka wa Buganda bamuyita sseggwanga kubanga abasajja bonna basobola okubeera empanga naye ye aba sseggwanga nga yasinga era yasukkulumye mu basajja bonna mu Buganda. Kati enkoko eno sseggwanga bwe bagitta oba bwe bagimaanyulako obulungi ebyoya ne bagiteekateeka senga yagiteekateeka mu luwombo. Enkoko eno agiteekeramu nkoko nkulu. Nkoko nkulu eno teyeeramba nti ebeera kumpi, bagikweka. Kati gwe omuko bw'obanga ogenze ku buko gy'ogenda okwanjulwa ofubanga nnyo kano nkuwa kalowoozo oba magezi nkwagabuwa, ofubanga nnyo okunoonya enkoko nkulu eyo abamu baluyita oluguve. Onoonyanga oluguve n'olulya kubanga singa senga olimuddiza ekibbo ekirimu enkoko ey'oluwombo nga tewalidde nkoko nkulu ojja kuba osudde obubonero. One, ekisooka ojja kuba bakubalanga omusajja agwira obugwiza omukazi nga tosoose kumunoonya. Wano mu buwangwa kive bagamba omusajja yakulirawo ono tasobola na kunoonya, walemereddwa okunoonya nkoko nkulu ekwekeddwa mu luwombo, anaasobola okunoonya omwana waffe. Senga ekyo kyatunuulidde kekakodyo aboogezaamu tebabagamba naye ogenda kusuula obubonero ku bukoveeyo nga bakuvuma nga bakusekkerera ofuuse ekisekkererwa kubanga akantu ngaako akakulu bwe katyo okalese. Bakusuubira n'enkoko eyo osobola okugitwaliriza ogirye kubanga Kabaka Muteesa yayogera n'agamba nti omusajja omu talya nkoko ye bagikuteekeramu nga nnene ogirye okakase ddala nti oli musajja alya si kweriisaliisa. Bino bye bayita nagaliyunja. Kankomekaawo ago ge makulu ag'enkoko eyo gye bawa omuko n'oluwombo lw'omuko. Mubeere bulungi.